Kulamusizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi nze Mazima Kenneth, ngera njagala okubeera nga nkwaniriza ku programu eno gwe yenna eyatwala eddaala ery'okuba nga okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, wamu ate era n'okubeera nga nsiima mmwe mwenna abatutte eddaala ery'okubeera nga buli nsonga ey'enjawulo egenda maaso n'okuba nga esomesebwa mutwala eddaala ery'okuba nga mugyekkaanya n'okuba nga mutegeerya ddala ebyo ebisomeseddwa oba biri ku musingi gwennyini ogwa Bayibuli. Entandikwa ya kino kyonna tugambibwa mu kusomesebwa okuli mu Timoseewo ekyokubiri 2:15 nti tubeere bayizi ab'ekigambo kya Katonda abatakwatibwa nsonyi, ng'ate era tusobolera ddala okubeera nga tukyawulamu mu ngeri eyo egwanidde oba ey'amazima. Ekyawandiikibwa ekyo kitegeeza nti Katonda takkiriza muweereza atali muyizi ow'ekigambo kye. Omuweereza atali muyizi ow'ekigambo kya Katonda kimwanguyira okubeera nga asomesa ebintu ebikyamu ebitakwataganye oba ebitali ku mutindo ogwo gugwanidde okubeera nga gukkirizibwa mu kkanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku olwaleero twagala okutunulira ku nsonga eyitibwa Ekanisa, yempaji ate era ekifo ekyamazima. Obubaka buno tubukola nga twesigama ku bintu eby'enjawulo ebigwanidde okubeera nga bikolebwa mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ojja kizuula nti abantu abasinga balowooza nti mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo basobola okubeera nga bakoleramu ekintu kyonna kye baba bagwanidde, kye baba bagadde okukola, nga tebasoose kuba nga beebuuza oyo yennyini eyazimba ekkanisa biki byandyagadde okubeera nga bikolebwa mu kkanisa ne byatayagala kubeera nga bikolebwa mu kkanisa. So kikulu nnyo ne tutegeera nti ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo era ebirina okukolebwa mu kkanisa birina kuba nga bigulumiza ekyo kye yakola n'amaliriza ku musaalaba. Singa tuba twetegereza ekyawandiikibwa kino wetugamba nti tujja okusomesa kwaffe okwa leero, bw'otunulira Timoseewo ekisooka 3:15 egamba, but if I tarry long, singa ndwayo eyo, that you may know how you ought to behave yourself, omanyire ddala engeri gy'olina okuba nga weeyisaamu in the house of God, mu nnyumba ya Katonda. Ffenna tukimanyi bulungi nti mu ndagaano enkadde Katonda yabeeranga mu masekkati g'abaana ba Isirayiri okuyita mu ezo weema ezaali zaazimbibwa emikono gy'abantu. Naye tujjukira nti ebintu ebiri mu ndagaano enkadde ebisinga byalina ekifaananyi kwe byali bisonga, ng'ekifaananyi ekyo kyali kirabikira mu mulimo Kristo gwe yalina okuba nga akola ku musaalaba. Kaakano mu ndagaano empya bw'otunulira Abakolinso ekisooka 3:16, Bakolinso ekisooka 6:19, Bayibuli egamba nti kaakano twafuuka weema ey'Omwoyo Omutukuvu era mwakola ki? Mwatuula. Bw'otunuulira ne Balume 8:16 egamba nti Omwoyo wa Katonda ajulirwamu n'emyoyo gyaffe, tuli baana ba Katonda. So ebintu ebyo bikulu nti mu ndagaano empya Katonda atuula mu ffe. So ennyumba ya Katonda si bye bizimbe mwe tukuŋŋaanira ffe abakkiriza, wabula yeffe Abakristaayo, yeffe abakkiriza Kristo Yesu okubeera nga mulokozi waffe. So bagamba Timoseewo, jjukira ekitabo ekisooka n'ekyokubiri ng'otaddeko n'ekya Tito, bye bitabo ebirambika ensonga ezirina okubeera nga zigobererwa eri oyo yenna agamba nti kitundu ku kkanisa n'abo bagamba nti bakulembeze mu kkanisa. So Bayibuli egenda mu maaso n'egamba of the house of God which is the church of the living God, nga ye kkanisa eya Katonda omulamu. Tusinza Katonda omulamu era ebirina okukolebwa munda mu kkanisa birina kuba nga bikwatagana n'ebyo ebirambikiddwa mu byawandiikibwa. The pillar nga yempaji, ekkanisa nga yempaji era nga kye kifo ekyamazima. So waliwo ebintu ebigwanidde okuba nga bikolebwa mu kkanisa n'owabeerawo n'ebitagwaniddwe kuba nga bikolebwa mu kkanisa. Bayibuli eraga nti ekkanisa yempaji era kye kifo ky'amazima.
ebirina okukolebwa mu kkanisa birina kubeera nga bitendereza bukulu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga si bigattike, nga tebiriimu bukodyo bwonna obw'abantu. Bwe tuba tulowoozeza bulungi ffenna tukimanyi, bwe boogera ku kigambo empagi bategeeza ki? Singa bagamba nti ekkanisa yempaji, empagi ewanirira ekizimbe okubeera nga kisobola okweŋŋanga embeera yonna ey'obudde, tugambe omuyaga ogw'amaanyi, enkuba ey'amaanyi n'ebintu eby'enjawulo. Kati so singa bagamba nti ekkanisa mpaji, kiba kitegeeza mu nsi ejjudde ekizikiza, mu nsi ejjudde obulimba, ekkanisa mpaji y'amaanyi nnyo okumulisa ekitangaala kyayo mu nsi ejjudde enzikiza. Y'ensonga lwaki Matayo 5:13-14 egamba nti ffe tuli musana gwa nsi, ate n'ekirala ffe munnyo mu nsi. So ebikolebwa mu kkanisa birina kuba nga biragira ddala ekitangaala, nga biragira ddala nti bwe tuba tuli munnyo, ensi esangibwa mu munnyo ekyatulimu. So singa ogamba nti oli kitundu ku kkanisa, wabula ng'ebikolebwa mu kkanisa tebigikakasiza ddala nti mpaji, awo wabeera obuzibu. Jjukira empaji ziwa kyetwandiise support, oba ziwaayo kyetwandiise okuba nga bwe kiba nga kizimbe kiyimirira ddala nga tekinyenyezebwa. So olunaku olwaleero mu nsi mwe tuli, ekkanisa esinsikana ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso n'okuba nga bigezaako okuba nga biginyeenya. Ebimu ku byo bituyita enjigiriza enkyamu ezeolokera nga ziviira ddala mu bantu bennyini abali mu kituyita ekkanisa. Pawulo bwe yali asomesa nga mu kitabo ky'Ebikola by'Abatume essuula ya 20:28 ayina ebigambo byayogera nga bikulu, ng'alaga nti ŋŋenda nva wano naye mwekuume mmwe mwenna, Katonda bawadde obukulembeze okubeera nga muli balabirizi eri ekisibo kye. N'abagamba abo abalabirizi ab'ekkanisa ey'Abefeso nti mukuume ekisibo kya Katonda ate era mukiriise. Agamba nti mukuume ekisibo kya Katonda, ekitegeeza ekkanisa si ya muntu yenna mulala ng'oggyeko oyo ayitibwa Katonda. Era Katonda mwene ye yajja n'ayambala omubiri, ajja n'asasula ebibi eby'abantu be, ffe ffenna abaali boonoonye, ne yeetikka omutango gw'ebibi byaffe ku mubiri gwe. Bwe yamaliriza Yokaana 19:3 egamba nti ne kibeera nga kiwedde. Teri muntu mulala yenna agenda kukuuma amazima agasangibwa mu kkanisa nga wawabweru, oba tugambe omuntu atakkiriza. Abatakkiriza tebalina kuyaayaana, tebalina kwagala mu bo okukuuma eby'ekkanisa by'erina okukuuma. Ekitegeeza abalina okukuuma ebigwanidde okuba nga bikolebwa bulungi mu kkanisa si balala wabula ffe abakkiriza. Tetusobola kwekwata muntu munaggwanga, tetusobola kukwata muntu atannaba kulokoka ne tulowooza nti y'anaakuuma enjiri okubeera nga tegenda mu maaso nakubanga eyonoonebwa. Wabula ffe abalokose ne tutegeera biki Bayibuli byeraga, ffe abagwanidde okuba nga tukuuma kye tuyita enjiri, n'okakasa nti ebikolebwa mu kkanisa bigulumiza Kristo Yesu wamu n'okwimusa ekigambo kye. Jjukira bwe yali era asomesa Mukama waffe mu Matayo 16 kutandika ne 14-18 yagamba nti ekkanisa ye agizimbye ku lwazi. Olwazi olwo nga si lulala ye Kristo Yesu yennyini, nga Befeso 2:2 bwetulaga nti ekkanisa ezimbiddwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi, naye nga ejjinja eriyimidde ddala wansi ye Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'abanga yagizimba ku lwazi n'agamba n'ogamba nti nno enzigi z'emagombe tezisobola kuyinza kubeera nga ziteeka ekkanisa wansi, kyo kiba kitegeereza ddala nti olwazi okwazimbibwa ekkanisa lwazi lwa maanyi nnyini ddala. Sitaani tasobola sazaamu ekyo Katonda kyeyakola kye yateekawo. So ebyo bikulu nnyo byategeera. Kati Timoseewo omuvubuka omuto omuweereza bamugamba nti tinewankubadde nnyinza okulwayo yonna eno gyendi, naye nandyagadde otegeere engeri gy'olina okweyisaamu mu nnyumba eya Katonda. Gwe yenna eyalokoka, tutandikire ku gwe ng'omuntu, omanye engeri gy'olina okweyisaamu.
omanye engeri gy'olina okuba ng'okolamu ebintu nga omwana wa Katonda eyalokoka. Bw'ebanga enkola yo ekendeeza ku mulimo Yesu gwe yakola ng'oba etyobola n'ekigambo kye, weetaaga otegeere biki ebirina okuba nga bikolebwa mu kkanisa. So tulina kuba nga twesa mu ngeri ennuŋŋamu, tulina kubeera nga ffe tuli kitundu ku abo abakuuma obubaka bw'ekkanisa oba ekifaananyi kya kkanisa nga kiramu. Bw'otandika okubeera nga otandika otambulira mu mazambi, otambula mu mpisa ezitali nnungi, oyogera ebigambo ebitakwatagana, osembeza enjigiriza ezitali ntuufu, olwo tubeera twerabidde nti ekkanisa yempaji ate era kyekifo ekyaki ekyamazima. So byonna ebikolebwa mu kkanisa birina kuba nga biragira ddala nti weewaawo ekkanisa yempaji ate era kyekifo ekyaki ekyamazima. So tugenda tutunulya ebintu ebyenjalo nga tutandikira ddala mu bbaluwa eno, okutandikira ddala n'essuula esookera ddala nga tulaba ebigambo ebyagendera ddala maaso n'okuba nga binywezebwa. Bw'otunuulira Timoseewo ekisooka 1:3, Pawulo awandiikira Timoseewo ng'amugamba nti nakusaba gwe osigale bwe nagenda e Makedoni osobole okubeera nga olagira abo baleme kubeera nga basomesa ekintu ekirala kyonna. Obuzi bw'ekkanisa bwegenda osensikana bwe bw'abantu abali munda mu kkanisa ne baganya enjigiriza endala okuba ng'esomesebwa ng'eyawukana n'eyo eyatuweebwa abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Jjukira Bakolinso ekisooka 4:6 egamba tetulina kugulumiza muntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Newankubadde omuntu ayinza okuba nga waalinnya, newankubadde omuntu ayinza okuba nga alina abagoberezi bangi, newankubadde omuntu ayinza okuba nga alina ssente, ng'abantu abasinga bagenda mu maaso n'okuba nga bamutegeera nga bamussaamu ekitiibwa, singa asomesa ekintu nga kikontana n'ebyo ebyatuweebwa, Bayibuli egamba tetulina kuba nga tubawo akaaganya. Lwaki? Y'ensonga y'emu bw'osoma Yuda 1:3 etugamba nti abooluganda tulwanire ebyo ebyatuweebwa olubereberye kubanga tebigenda kuddamu tuweebwa. Ensonga y'emu eddibwamu mu Yuda 1:17 ng'egamba tubeere nga tujjukira ebigambo ebyatuwandiikibwa abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo. So Timoseewo ebbaluwa esooka alagirwa nti talina kuganya muntu yenna kusomesa kintu kyonna kirala. Ebintu ebisomesebwa ebirala bye bireetera ekkanisa okubeera nga eggwamu ensa, bye bintu byennyini bye bimu ebituleetera okuba nga tugamba nti tuli mpaji ate era tuli kifo ky'amazima, naye nga abatulaba bawakanira ddala nti ekintu ekyo si kituufu. So agambibwa obutaganya muntu yenna asomesa kirala. Ensonga eyo y'emu tugiraba nti bw'otunulira ekkanisa ey'Abagalatiya yali yaganya omuntu okuba nga ayigiriza ebintu ebirala. Singa otunulira Abagalatiya 1:6, Pawulo agamba nti neewuunyiza nnyo nnyini ddala nti mangu nambiro muvudde ku oyo eyabayita mu kisa kya Kristo ne mukyukira enjiri endala. Bwe kibeera nga kisoboka nti mu makanisa amalala ebintu bino byaliwo, Timoseewo alagirwa nti toganya muntu yenna kusomesa kirala. Leero tulina abantu abakola ebintu ebitategeerekeka, bawa obunabbi obutatuukirira ne watabawo muntu yenna bagamba ssebo oba nnyabo luli wagamba nti Katonda yakugambye bw'ati n'ekiyakugamba tetwakirabako nga kibaawo, toddamu tokola bw'oti. Kubanga mu nsomesa ya Bayibuli tumanyi nti obunabbi bwebanga buvudde eri Katonda mwesigwa okuba nga atuukiriza. Lwaki? Bw'osoma ekyamateeka 18 etulaga engeri gye tutegeeramu ekigambo ekivudde eri Katonda n'ekigambo ekitandikiddwa omuntu ng'agoberera birowoozo bye, byebintu byemu ebiddibwamu mu Yeremiya 14:14. Abantu abasinga batuwa endowooza yaabwe ne bagiyita obunabbi. Leero tuyina abantu abagamba nti Katonda abayise kubeera nga baleetera amadiini gonna okubeera nga gakwatagana. Bano Basiraamu, bano Bakatuliki, bano ba Seventh Day, bano ba Buddha, bano ba Hindu n'abantu abasigadde, nti singa amadiini gonna geegatta tujja kuba nga tusobola okuba nga tuleeta emirembe ku nsi. Bw'oba otunuulidde ebyawandiikibwa engeri gye byawandiikibwamu, bitulaga nti obwakabaka bwa Mukama waffe si bwa nsi eno singa obeera weetegereza Yokaana 18
3:6 paka 3:7 Yesu yagamba obwakabaka bwe si bwansi eno. Ekanisa tegambiddwa kuleeta mirembe mu nsi, ekanisa egambiddwa kukuuma ekyo ekyagiweebwa, ebuulire enjiri ate ekole ne kye tuyita abayigirizwa. Singa ova ku ebyo ebyatulambikibwa okuba nga tukola, ogenda kubeera nga oweereza kirala nga toweereza Mukama waffe. Ensonga y'emu eddibwamu singa obeera osomye Timoseewo ekisooka essuula ey'omukaaga olunyiriri singa tuba twetegereza olwokusatu lugamba, if any teaches a different doctrine, singa omuntu yenna asomesa ensomesa enjawulo and does not agree with a sound doctrine, nga kyasomesa tekikwatagana n'eyo enjiri ekkirizibwa oba ebigambo ebya Mukama waffe Yesu Kristo bireetera obutuukirivu, Bayibuli egamba nti omuntu oyo wa malala era omuntu oyo tategeera era ayina enneeyisa etakkirizibwa. So tetuyinaganya kintu kirala kyonna. Bwe tubanga tumanyi nti ekkanisa yempaji ate kyekifo ekyamazima, ebirina okukolebwamu birina kubanga bigoberera ebyo ebyatulambikibwa okuba nga tukola ki? Nga tukola. So muganda wange gwe nayina awuliriza, togezaako okubanga okkiriza okulimbibwalimbibwa okusomesa ekintu ekirala, tukkirize Bayibuli ebeerere ddala nga kyekifo mwe tujja biki bye tulina okukola ne bye tutalina kukola. Ensonga y'emu eddibwamu mu kanisa nga tugambibwa mu kitabo kino Timoseewo ekisooka 1:7 etugamba, desiring to be teachers of the law without understanding what they are saying. Obuzibu bwe tulina mu kanisa emanyikiddwa nga empaji ate era ekifo ky'amazima kwe kufunamu abantu abasazeewo okubanga bafuuka abasomesa ab'amateeka ng'ate tebategeredde naddala biki bye bakola ki bye basomesa. Ebyo ebintu eby'engeri ng'eyo tuba tetulina kukola ki kubanga tubikkiriza. Mu ndagaano yaffe empya etulaga nti tuli wansi w'amateeka, tuli wansi wa kisa, Balomi 6:14 ekibi tekibeera nga Mukama wammwe kubanga temuli wansi w'amateeka, muli wansi wa kisa. Ebintu bimu biddingana. Mu Yokaana 1:17 amateeka gaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima ne bijja ku lwa Kristo Yesu. So singa wabawo omuntu yenna agezaako okuzza mu mateeka, bano tuyita ababuulizi ab'ekimu eky'ekkumi, nti atakiwadde agenda mu Geyeena, atakiwadde ogenda kuzikirya, atakiwadde togenda funa mukisa. Ezo zonna njigiriza nkyamu. Saddaaka ye eriwa, Isaaka wa aliwa, ensigo ye eriwa, ebintu ebyo byonna bikyamu, tetulina biganya mu ki mu kanisa. Lwaki? Kubanga ekkanisa yempaji ate era kyekifo ekyaki ekyamazima. Kasita tutandika okutabulatabula ebintu tugenda kuba tuvudde ku mulamwa. Ensonga y'emu eddiŋŋana mu Timoseewo ekisooka 18 paka 2 nga Timoseewo alagirwa bamugamba, this charge I entrust to you, okulagira kuno nkuwa gy'oli Timothy my child, Timoseewo omwana wange, in accordance with the prophecies previously made about you, nga okulagira kuno nkukuwa mu ngeri emu ey'obunabbi obwajja gy'oli, that by them you may wage the good warfare, nti olw'obwo obunabbi osobole okulwana olutalo olulungi. 19 holding faith and good conscience, ng'owanirira okukkiriza n'okuddamu obulungi. By rejecting this some have made shipwreck of their faith, bantu bangi okukkiriza kwabwe bakusuula dda mu mabbali, abamu ku bo nga mwe muli Hymenaeus, Alexander n'abasigadde abo benawaayo dda eri Sitaani balekera okuddamu okubeera nga bavumi oba nga batyoboola. Ekitegeeza ki? Omuntu atagoberera bituweereddwa mu kanisa, omuntu oyo ajja kwanguyira okubeera nga obulamu bwe bumalirizanga obwa Hymenaeus n'obwa Alexander, kubanga basomesa ebirala ebitagwanidde kusomesebwa, era be bantu bamu abali bayigiriza nti okuzuukira kwali kwamala dde okubeerawo. Twalina abantu abali mu biseera ebyo nga bali mu kanisa tebalina kubeera nga balinda okuzuukira kulala, ate ng'okuzuukira kwe tekunnaba ki kubaawo. Yensonga lwaki mu Timoseewo ekisooka 3 yamugamba toganya muntu yenna kusomesa kintu kirala. Kati leero tulina abantu abagamba nti basumba naye nga tebasobola kuuma ndiga eri misege, nga tebasobola kuuma ndiga eri misege, wabula bo bennyini kubanga nabo misege bagulira emisege emirala gijje girye endiga za Katonda. Omusumba omulungi yoyo akuuma endiga za Katonda okubanga teziriibwa kye tuyita misege. Ebintu bino bikulu nnyo
okubeera nga tukola tutya nga tubitegeerera ddala. Ekirala ekisinga okuba nga kikulu nga kyakubanga nakyo tutegeera mu ssuula ey'okubiri ya Timoseewo ekisooka essira kanditeekeko mu lunyiriro olwokusatu n'olwokuna. Pawulo bwe yali awandiika yalaga nti kino kirungi era ekisanyusa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe, ayagala abantu bonna okulokolebwa wamu n'okutuuka ku ddaala ery'okumanya amazima. Kino nakyo tulina okukiddamu nga ekkanisa eyo gye tumanyidde ddala nga yempaji wamu ate era n'ekifo eky'amazima. So enjiri erina okubuulibwa, ate bw'emala okubuulibwa abo abamaze okuba nga bajuulira ne balokoka, Bayibuli egamba Katonda waffe ayagala batuuke ku ddaala ery'okumanya amazima. Ebyo birina okuba nga bikolebwa mu kye tuyise ekkanisa nga yempaji ate era nga kyekifo ekyamazima. Ebirala Bayibuli byeteekako essira byesaagala kubanga tubuusa amaaso y'ensonga y'emu Bayibuli gy'eddiŋŋana singa osoma Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'11 egamba nti let the woman learn in silence with all subjection, nti omukyala ayigemu mu kasirise wamu n'okukakkanira. So kati buno bubaka bukulu bwakubanga butegeerebwa. Wano wetuuli tewaliwo mbeera yonna nti waliwo byabuwanga, wabula balagira Timoseewo biki byagwanidde okubeera nga afaako nga bikolebwa mu kkanisa. Jjukira batandise bamugamba taganya kintu kyonna kubeera nga kikola kitya kigenda mu maaso n'okukolebwa mu kkanisa. Ekitegeeza mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo, singa tugoberera engeri Katonda gye yagoberera ng'atonda, yasooka tonda musajja n'azzaako omukyala. Ekitegeeza obukulembeze mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo bw'abasajja so si bw'abakazi. Bategeeza ki mu kino? Annyonnyola mu 12, but I suffer not a woman to teach. Siganya mukyala oba siganya mukazi kusomesa. Omukazi tebamuganye kola mulimu mulala mu buweereza, wabula bamuganye okusomesa ekigambo kya Katonda. Nga bamuganye ki? Kasi kibeera kibiina nga ky'abaami n'abakyala, Bayibuli tewadde mukyala kaaganyaako ak'okubeera ng'asomesa. Kati embeera yonna wano saagala obuzibu obufune nange, ate saagala onyiigire mu mbeera emu oba eri endala, wabula njagala oyige nti Bayibuli byetugamba okola byetulina okola kasita bibeera nga bivunuddwa buki bulungi. Eraga not to usurp authority over the man, n'okubanga atwala obuyinza ku mwami, but to be in silence. Silence eno eyogerwako si lwakuba nti omukyala talinaako kyasobola kwogera, wabula kye bagezaako okugamba nti talina kubeera nga atwala obuyinza ku mwami mu kye tuyita ekkanisa. So ekitegeeza obukulembeze mu kkanisa, omutwe omukulu yaani ye mwami. Bwe kituuka ku ky'okusomesa, Bayibuli temuganyiza kubeera ng'akola ki? Ng'asomesa ekigambo kya Katonda. 13 egenda negamba Adam was first formed then Eve, nti Adamu yasooka okubeera nga atondebwa, then omukyala n'addako. 14 and Adam was not deceived, era Adamu si yalimbibwa wabula omukyala eyakola ki? Yalimbibwa. Kati so wano mu bufunza kye bagezaako otulaga kye tulina okuba nga tusaako nnyo essira wano eno bwe kituuka ku nsonga y'obulokozi bwaffe. Bakolinso ekyokubiri 5:17 egamba nti omuntu yenna singa ali mu Kristo abeera kitonde kijja, ebikadde byonna nga bigenze, laba ebintu byonna nga bifuuse biki? Bijja. Nsonga ey'obulokozi bwaffe tewali njawulo wakati wa mwami na mukyala, naye bwe kituuka ku buvunaanyizibwa obulina okuba nga bugobererwa mu kkanisa, obuvunaanyizibwa bw'omukyala bwa njawulo ku buvunaanyizibwa bw'omwami. Omwami aweereddwa obukulembeze mu kkanisa si lwakuba nti wa njawulo nnyo, naye Katonda yagoberera ngeri gye yatonda, ani yasooka ani yaddako. N'ekirala ne balaga nti Adamu si yalimbibwa wabula omukyala yakola ki? Yalimbibwa. Kati ekitegeeza omuntu bwe yayonoona mu lubereberye mu ngeri emu oba endala, omukyala yafuuka nga obusimu bwe bweggulawo nnyo, ate omwami ye n'ayingira mu kubanga yayingira mu kubeera nga yakakanyala mu mbeera emu oba endala. Ekitegeeza nti abakyala balimbibwa mangu nga bali ku lwabwe bokka bwebanga tebali wansi wa bukulembeze bwa musajja, nga bwe tulaba nti Mukama waffe mu Bakolinso ekisooka 11 Bayibuli betulaga okuva ddala ku nnyero esooka paka olw'15 lutulaga nti Mukama waffe yasala okubeera wansi wa kitaffe, ate wansi wa Mukama
mukama waffe Yesu niwabeerawo omwami, ate wansi w'omwami niwabeerawo omukyala. Ensonga yemu eddiŋŋaanibwa okuba ng'eyogerwako mu Befeso essula 5 olunyiriri olwa 22 paka olwa 32. So jjukira ekkanisa kyekifaananyi mu ngeri emu oba endala. Bwe bagamba nti abakyala mugondere babba bammwe, kyekintu kyekimu Bayibuli kyegezaako okuba ng'etulaga nti omukyala akiikirira kkanisa. Ng'omukyala bw'agwanidde okubeera ng'agondera bbaawe, n'ekkanisa egwanidde okuba ng'egondera ani? Yesu Kristo. Ebintu bino ebyogerwako si bintu nti Pawulo yalina obuzibu obwamuli ku bwongo, wabula bye byali bimuweereddwa okuba ng'akola ki? Akola. Tekitegeezebwa nti omukyala talinaako kintu kyonna ky'asobola kuba ng'akola. Bayibuli etulaga mu singa oba osoma ekitabo kya Tito, kitulagira ddala bulungi abakyala basobola okuweereza eri bakyala bannaabwe, basobola okukola Sunday school, basobola n'okuweereza eri abaana baabwe ne bakuza mu ngeri etya Katonda. Ate n'ekirala Bayibuli era kyenyweza ddala nti basobola n'okubaako abantu obujulizi bwe bawa, okukulembera ennyimba n'ebintu ebyenjawulo, naye balina ku byonna okuba nga babikola nga bali wansi w'obukulembeze obw'omusajja. So bino simanyi nti nono musumba mukazi Bayibuli tebimanyi. Bayibuli ebyo tebimanyi. Simanyi ono mutume mukazi Bayibuli tebimanyi. Egamba bwe kituuka ku nsonga y'okunnyonnyola ebyawandiikibwa mu kkanisa, obukulembeze obwo Katonda yabuwa musajja. So tofuna buzibu nange, tonyiiga, tokola ki, beera muntu nga oli mugonvu kubanga byebyo ebiragiro Bayibuli byetuwadde. Ekirala ekikulu ekyolina okuba ng'era otegeera mu kitabo kyekimu ekya Timoseewo ekisooka essula 3 agamba bw'ati, "This is a true saying." Eno enjogera ya namaddala. "If a man desires the office of a bishop," bw'abaayo omwami eyeegomba oba ayagala ekifo ekyokubeera nga ssaabalabirizi, bebegamba he desireth a good work, ayagadde omulimu omulungi. Labano olwokubiri, a bishop must then be blameless. Ssaabalabirizi talina kubaako kyakunenyezebwa. Ekyo mukunenyezebwa bategeeza mu ngeri ey'obulamu bwa bulijjo. The husband of one wife, eraga nti alina kubeera nga mwami wa mukyala omu. Bayibuli tegamba nti alina kubeera mukyala nga wa mwami omu. Ebintu bino tubinogaane. Eraga nti omukyala alina ekifo kye ekyokuba nga asobola okuyamba ku mwami we, n'amuyambako ku bintu ebyenjawulo, okubeera omusumba omulungi, okubeera omusomesa omulungi ow'ekigambo kya Katonda. Naye mu kkanisa bagambye omwami ow'omukyala omu. Naye kati rero bye tulaba mu makanisa ag'enjawulo, abaami bejjako d'empale zaabwe ne baziwa abakyala, n'abakyala ebiteete byabwe bejjako ne babiwa abaki? Abaami. Tugoberere Bayibuli, tetugoberya nti bameka abakikola. Ekisinga okwewuunyisa nti n'abatunulwako leero ng'abakadde mu kkanisa, abaludde ebbanga nga bali mu kkanisa, nabo be bamu ku bakyagenda mu maaso n'okuba nga tebagondera bintu nga bino. Ne weebuuza bo bakkiriza mu Bayibuli ki? Kale abamu ku ffe naffe tuyinza okuba ebyo twasooka ne tukkiriza, naye wabeerawo amazima we gaba gazze n'otegeera ebintu nno ne badde mu bukyamu. Ate Katonda ayagala omuntu akyuka ebintu n'abikola nga biri mu mbeera emugulumiza. Tetulina kuba nga tukola tutya? Nga tutunula mu mabbali. Bikulu nnyo ebyo byakutegeera. Simanyi nyinza kubeera nga nzikaatiriza ntya, naye essuula 3 yonna eddiŋŋana ensonga y'emu. Bw'ogenda mu Tito 2 era eddiŋŋana ensonga y'emu. Neeraga ekifo ky'omukyala, neeraga n'ekifo ky'omwami, neeraga ekifo ky'omwami, neeraga n'ekyani ky'omukyala mu kkanisa. Singa tugoberera ebintu bino tugenda kwewala obuvuyo, tukuumire ddala ekyo ekyagambibwa Timoseewo nti ekkanisa mpaji ate era kifo kyaki? Ky'amazima. Ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti abantu abaali abeesimbu mu kukuuma ebyo byali bibaweereddwa abatume, Bayibuli etulaga mu Bagalatiya 2:9 Pawulo bwe yasinsikana abatume bano, Bayibuli bweti bwe boogerako mu Bagalatiya 2:9 egamba nti, "And when James, Cephas and John," nti Yakobo, Petero ne Yokaana, "who seemed to be pillars," nti
abatume bano bayibuli egamba balabika nga baali mpaji mu kanisa eya Yerusalemi nga tebakkiriza muntu kujja n'atandika kubanga akola byonna byakola ki byali asanze nga tebakkiririzaako ddala muntu yenna kukola bintu byonna byali asanze ne babeera nga baali balabibwa ddala ng'empaji. Kati kino kitegeeza nti omutume Peetero, Yakobo ne banne bayibuli eboogerako ng'empaji mu kukuuma obubaka. Ekigambo kino ekiyitibwa empaji kiragira ddala omuntu alwaniridde mubanga bakyogerera mu kanisa, omuntu alwanirira ekyo ekyaweebwa mukama waffe Yesu Kristo okubanga tekityoboolwa. Kati leero naku olwaliro ekkanisa ey'abantu abeesigwa ye ekkanisa emanyikiddwa nga empaji. Abatume bagenda mu maaso n'okubanga bawakanya ensomesa enkyamu ne basomesa amazima mu kyasa ekyasookera ddala, newankubadde ekkanisa yalumbibwa nnyo okuva ku njuyi ez'enjawulo, naye abatume bakola batya? Bayimirira. Ekitegeeza nti abo bonna abasigala nga beesigwa eri okusomesa okwaweebwa abatume okuli mu byawandiikibwa, mu ngeri emu oba endala bayibuli egamba bali mu kifaananyi ekya empaji ng'abatume bennyini. Ekyokulabirako ekikulu kye tulina nakyo okuba nga tutunula ye kkanisa eri mu kitabo ky'okubikkulwa emanyikiddwa ng'ekkanisa ya Philadelphia. Singa osoma essuula ey'okusatu mu nnyiriro lw'omusanvu egamba, the angel of the church of Philadelphia, malayika ow'ekkanisa owa Philadelphia, right, wandiika, the words of the holy one, ebigambo ebyoyo omutukuvu, the true one, oyo w'amazima. Jjukira kye twatandise nga twogera ekkanisa nga yeki yempaji ate nga kyekifo ekyaki ekyamazima. Yesu bwe yali yeeraga eri ekkanisa ya Philadelphia yeeraganga omutukuvu ate neeraganga oyo waaki ow'amazima. Agenda maaso n'agamba oyo alina ekisumuluzo ekya Dawudi. Jjukira ekisumuluzo mu byandiikibwa kitegeeza ki? Obuyinza n'amaanyi. Who opens and no one will shut. Oyo aggulawo n'atabaawo aggalawo. Who shuts and no one opens. Era oyo aggalawo n'atabaawo akola ki? Aggulawo. Kati kitegeeza obubaka bukkira nsi nga butulaga nti eno ekkanisa ya Philadelphia mukama waffe bw'amala ogyeraga ng'omutukuvu ng'ate oyo w'amazima ate alaga nti ye yalina enkizo, yalina amaanyi, yalina n'obuyinza, ng'alina kyagigulidde. Nga kyagigulidde teri muntu yenna eyalina buyinza busobola kubeera ng'akola ki? Ng'akiggalira wabweru. Kyova olw'omunana lugamba I know your works. Revelation tuli mu kubikkulwa 3:8. I know your works. Manye ebikolwa byammwe. Behold, I have set before you an open door. Mu maaso gammwe ntaddewo oluggi nga luggule, which no one is able to shut. Olutalina muntu yenna asobola luggala. I know that you have little power. Manyi muyina amaanyi matono mu mmwe. Yet you have kept my word. Naye mukuumye ekigambo kyange, and you have not denied my name. Ne mutegaana na linnya lyange. Eyo ekkanisa kifaananyi ky'amakanisa ag'enjawulo ge tukyalina ne mu biro bino eziyimiridde. Amakanisa agayimiridde nga ganywezezza ekigambo kya mukama waffe Yesu Kristo, nga tegaganyiza bana abatabulatabula abasomesa ebikyamu n'ebintu ebisigalidde. Yagamba abateereddewo oluggi nga teri muntu yenna asobola luggala. Jjukira ekkanisa eno eri masekkati g'amakanisa agayina embeera eyali esinga okuba embi mu makanisa gonna. Nga tonnagenda ku kkanisa ya Philadelphia, tulina ekkanisa etibwa eya Sardis. Mu nsomesa y'ekitabo kya kubikkulwa, ekkanisa ya Sardis y'ekkanisa emanyikiddwa nga abeeyita abalamu naye nga bafu. Bw'ova kweyo ekkanisa esemberayo ddala bagiyita ekkanisa eya Laodicea, eggalawo amakanisa gano omusanvu. Bayibuli etulaga nti ekkanisa eya Laodicea y'ekkanisa eyali etambulira ku birowoozo by'abantu nga bo baali baava dda ku kigambo kya Katonda ekibasanyusa kye bakola. Ye ekkanisa lero gy'owulira nga mulimu zi deliverance service nga bazikola ku balokole nga bagamba omulokole akyasobola okuba emizimu. Ze ekkanisa z'owulira nga zitendereza bungi bw'abantu ebalina naye nga tezisomesa mazima, zina amaredio, zina TV, ezimu tezina na maredio oba tezina na TV, naye nga balina programs
emboozi nga zo zisanyusa busanyusi bantu, zisanyusa busanyusi bantu, teri kusomesa kwa kigambo kya Katonda kutuukiridde, balooza zi private jet, omusumba ali awo anoonya tutumu ng'abantu ab'ensi, ebintuntu bwe bito eby'enjawulo. Zikkanisa ze zimu gye batunda ezo zo bw'osanga batunda amafuta, simanyi batunda amafuta, batunda simanyi obugoye obw'okusabirako. Zikkanisa z'osanga nga zaaniriza buli kintu kyonna, ennyimba eziyimbibwa ziwakanya omulimo Yesu Kristo gwe yakola. Zikkanisa ezaaniriza abantu aba gavumenti Katonda w'Abasiraamu y'omu ne Katonda w'Abakristaayo nga Hillsong. Zikkanisa ezigamba nti zisobola okuza obutume bwe bumu obwaliwo olubereberye obw'aba Peetero, Yakobo, Yokaana, aba Pawulo n'abasigadde. So zikkanisa ezigezaako okuvvoola abatume abaasookera ddala, bannabbi wamu n'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekkanisa ezijjudde obujjuzi obunnabbi naye nga temuli kusomesa kwa kigambo kya Katonda. Ekkanisa ezijjudde okubeera nga zisaba obusabi ssente abantu naye ng'abantu bafuna okusomesebwa kutono nnyo, ate banga basomeseddwa ebisomeseddwa si birambulukufu bulungi ate nga byesigamira ddala ku birowoozo by'omuntu. Zekkanisa ng'abasumba balekawo bakyala baabwe ne bawasa abala ku busongo butategeerekeka, naye ng'enkya ogenda basinsikana nga be bakola ki, be bali ku katuuti nga be babuulira. Bize ekkanisa z'osanga ng'era omusumba abantu abali mu kisibo kye yeebaka na buli muntu yenna gw'asanze mu kkanisa kubanga watutumu alina ssente n'ebisigadde. So bakkiriza mu kubeera nga bafuna okwolesebwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo abakyalirako mu bisenge byabwe, buli seera ayogera nabo n'abo bigambo ebijja nga balyanga bategeeza nti ebiri mu byawandiikibwa tebimala. Zekkanisa zitambulira ku kwatula obwatuza ebigambo okusinga okusomesa oba n'okulagira abantu okukola n'abantu okubeera nga beenywerezamu ebyo ebyawandiikibwa, wabula babagamba kimu, beera ng'olowooza bulungi, yatula ebigambo ebirungi ku bulamu bwo. Tewaliwo okusomesa kwonna, wabula omuntu yekkiririzaamu bwekkiriza okusinga okubeera ng'okukkiriza kwe akuteeka mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'ekigambo kye. So ye ekkanisa eya Philadelphia eri mu masekkati g'amakanisa amalala amakyamu. Tugambe ekkanisa ennungi naye ng'erina balirwana abatali balungi bakubeera nga balirwana bayo, naye mu masekkati g'okubanga yalina balirwana abatali balungi abagirwanyisa, abaleeta buli njigiriza enkyamu. Eno simanyi y'abano baki, eno y'abali baki, simanyi eno programu yakukola bwoti ne bwe bati. Eno ekkanisa ye ekkanisa enywerera ku kigambo kya Katonda, tenyenyezebwa, teyuuzibwa, wabula ekyo kyemanyidde ddala nti kirina okuyimirirako kyeyimirirako ddala. Bayibuli egiyita ekkanisa eya Philadelphia, era ekkanisa eyo ekiikirira ddala ekigambo kino wammanga. Bayibuli etulaga mu lunyiriro lw'ekumi, because you have kept my word, kubanga mukumye ekigambo kyange ne muguma, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. N'abakuuma mu kaseera akagenda okuba ak'okugezesa akagenda okujja ku nsi yonna. So yene ekkanisa ng'okusoomozebwa ne kunajja mu nsi konna, Bayibuli eraga nti ekkanisa eno etejja kubeera nga eyita mu kaseera akazibu nnyo nnyini ddala, kubanga agambye aligikuuma mu kabi ako akagenda okuba nga katuuka ku nsi yonna. Naye abo abali mu kkanisa etali n'ensimbu eri amazima g'ekigambo kya Katonda, eggulira buli njigiriza yonna, etunuulya obutunuulizi okusolooza ssente, okugaziya obugaziya ebizimbe, n'okubeera nga buli seera tetwala ddaala lya kubanga abantu ebanyikiza mu byawandiikibwa, wabula banoonya ki kye banajja mu bantu. Ekkanisa mu kifo ky'okubeera nga eyamba abanaku, wabula ate abanaku ebajjako katono ke balina. Ekkanisa yalibadde edifendinga abatamanyi ate n'ebeera nga abatamanyi bennyini nabo ebakolanga bwesanze. Bayibuli etulaga nti ekkanisa eba tejja kuwona akaseera akagenda okubeera nga kajja ku nsi akakatyabaga. Bayibuli era egenda maaso n'egamba mu 11, I am coming soon, hold fast what you have so that no one may take it away from you. Nzija mangu, nyweza ekyo ky'olina waleme kubaawo omuntu yenna akuggyako enguleyo. Kino ky'ekintu kyekimu kye twogera eri omwana ow'obulenzi oba omwana ow'obuwala. Wenna ng'oli mbeerera ng'olina embeererayo, kuuma embeererayo paka ku lunaku luli lw'olijja
ogiwaayo ng'ofunye omwami oba ng'ofunye omukyalawo gw'onaabeera oyinza okuba ng'okola ki ng'owasiza. Naffe byonna Katonda by'akoledde mu ffe tulina kuba nga tubinyweza ne tubiremerako paka olunaku luli nti engule yonna zalibeera atwadde tulizisuula mu maaso ge ne tugamba ekitiibwa n'ettendo kidde gy'oli gwe eyatusobozesa eri byonna. Bayibuli eraga mu 12, the one who conquers, oyo yenna anaawangula, I'll make him a pillar in my temple, nti oyo yenna aliba awangudde ndimufuula empaji mu yeekaalu eya Katonda wange, and never shall he go out of it, and I'll write on him the name of my God, namwandikako erinnya lya Katonda wange, and the name of the city of my God, n'erinnya ery'ekibuga ekya Katonda wange, the new Jerusalem, Yerusalemu omujja, which comes down from my God, ekyo ekiviira ddala eri Katonda wange okuva mu ggulu, and my own new name, n'erinnya lyange erijja. So obukulu bwe twagala otegeera wano nga bwe twategedde ntuli kwogera ku kanisa nga yempaji ate nga kyekifo ky'amazima, tulaba nga ekifaananyi ky'ekanisa eyogerwako ennungi era ne mu kitabo ky'okubikulwa ekanisa eyo eyogerwako. Mu bufunze bategeeza ki bwe bagamba abo banaaba bakuumye oba ne bawangula banaafuulibwa empaji mu yeekaalu ya Katonda we. Mu bufunze kyagezaako okuba ng'alaga nti ffe ffenna abagenda mu maaso n'okwenywereza ku nsomesa y'abatume nga tuwakanya ensomesa enkyamu watali kwekkiriranya, tetufudde bameka bali ku luyiro, tetufuddeeyo oba oli watutumu oba toli watutumu, tetufuddeeyo oba olina ssente oba tolina ssente, naye singa tunywerera ku nsomesa etuweereddwa mu byawandiikibwa ne tuwakanya ebintu byonna ebisomeseddwa nga bikyamu ne tugenda mu maaso n'okuba nga twenywereza ku ebyo ebyasomesebwa, Katonda waffe Mukama waffe Yesu Kristo agambye nti engeri y'emu nga abatume mu Bagalatiya 2 bwe baali balabibwa nga empaji zennyini, naffe tunaafuuka empaji mu nnyumba ye. Ekyo tekitegeeza muno ffe tugenda kubeera nga tuli mu kigera kyekimu ne kiri eky'abatume bali baaweebwa omukisa gw'okuwandiika ebyawandiikibwa, wabula kyetugezaako okutegeera wano nti nga bwe baali ab'enkizo mu kuyimirira oba ne badifendinga ekyo ekirungi, naffe tulina engeri yaffe gye tugenda okuba nga tulabwamu Mukama waffe Yesu Kristo. Yensonga lwaki tulina okubeera nga tunyweza kye tuyita ensomesa ey'abatume. Bantu bangi bavudde ku mulamwa ne batandika okusomesa ebiyinza okubeera nga bibalabikira okuba nga birungi, naye ekintu ekisinga okuba nga kikulu wano kye tulina okuba nga tutegeerera ddala nga tetulina kuba nga tukiyisaamu maaso mu ngeri emu oba endala, tulina okwewala ebintu byonna ebiwakanya obubaka bwe tulina mu byawandiikibwa. Tulina okubeera nga tuwakanya abantu abagamba kati leero owulira mu makanisa nga mulimu sima generational curses, nti abalokole balina kye tuyita generational curses. Simanyi oli wanaaba wakubeera nga wabbi bagobako, balina okubaako omutemwa gwe bamutwalira, oba birina okuba nga bikolebwa oba buli lwakusatu oba buli lwakutaano oba buli lwamukaaga oba lwa Sande. Ebintu ebyo bikyamu kubanga Bagalatiya 3:13 Bayibuli etugamba nti Yesu yeetikka ekikolimo kyaffe. Bano abagamba nti batunda mafuta, bano batunda kando, bano bakoleza emisubba ku mitwe gy'abantu nga bagamba nga bwegenda maaso n'okubanga ngegenda maaso n'okubanga eggwerera n'ebizibu binaggwerera, ebyo byonna bikyamu tebalirabwanga mpaji. Abo bagamba nti ekigambo kya Katonda ekimanyikiddwa ng'ensigo wabula kyafuuka kati sente, abo bonna tebasobola kubanga balabwanga ki empaji ate era ng'ekifo ekyamazima. Abo bapromotinga simanyi kye tuyita feminism oba kye twandigambe nti no waliwo omwenkanonkano. Ogwo omwenkanonkano Bayibuli tegwogerako. Omwami Bayibuli egamba emwadde obukulembeze mu kanisa n'ekimugwanidde naye okubanga muyizi. Abakulembeza ssente n'ennamba z'abantu mu maaso g'amazima, ebyo byonna bikyamu, tebirina kubanga bikolebwa mu kanisa. Abo bonna ababuulira enjiri ereeta obuleesi essuubi ery'obulimba, Bayibuli egamba tebirina kubeera nga bikola ki nga bikolebwa. Simanyi siga mu ttaka lyange, ebyo byonna bintu bikyamu, tetulina kubeera nga tukola tutya nga tubyesembereza. Mu mbeera emu
oba mu mbeera ki endala. Muganda wange gwe nalina awuliriza, nsuubira nti olinako ekyokuyiga ky'ofunye. Nsaba tunyweze ekyo Bayibuli kyetwogerako, tukuume omutindo gw'ekkanisa. Oyinza okuba olina abantu 20, oyinza okuba olina abantu 50, oyinza okuba olina abantu 200, olina abantu 10,000, emitwalo n'emitwalo. Katonda yasobola okubeera nga agatta ku kkanisa yonna gy'aba yagadde. Bw'aba takugasseeko togezaako kuva ku njiri. Bw'aba abagasseeko abantu abali okuyita mu kubuulira enjiri n'okukola abayigirizwa, tokyusa njiri, tomera malala, toggulirawo lugi njigiriza ndala nkyamu, nywerera ku ekyo. Bw'aba akuwadde, abantu bonna bakuwadde kyonna kyakuwadde, beera mwesigwa n'eri ekyo kyakuwa, beera mulabirizi eri ekyo kyakuwa. Tetukkiriza bintu byonna ebiyinza okuba nga byakufuna ssente mu bantu okubiganya nga biyingira mu kkanisa oba okusomesa ebintu ebirala ebitatukkiriza kuba nga tukola tutya, tubisembeza mu kkanisa. Tugondere ebyo bituweereddwa era tunaakola bulungi. Bwenna abadde akwatiddwa mu njigiriza ezo enkyamu, tukusaba okubeera nga weenenya, va mu njigiriza ezo odde ku musingi ogwa Bayibuli. Ate gwe n'atanaba kulokoka, omulimo gwonna Yesu yagukola n'agumaliriza. Kiki ekikugaana okulokoka? Bayibuli etulaga obulokozi bwa bwereere, obulokozi kirabo. Singa otunira Efeso 2:8-9 egamba tulokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza. Teweetaaga kusasula kintu kyonna, olina kutuuka butuusi ku ddala n'owetegeera oba ne weezuula nti nno wayonoona n'olema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda, ate ng'empeera y'ekibi kwe kufa, wabula ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Obulamu obwo busobola okubeera nga bukuweebwa singa weezuula nti omulimo Yesu gwe yajja n'akola gwali gugwo, tegwali gugwe. Bayibuli etugamba nti yenna yanayagala okulokoka alina kukkiriza njiri. Enjiri kye ki? Olina okukkiriza mu kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, tekwali kwa bibibyo. Olina okukkiriza mu kuziikibwa kwe, ekikakasiza ddala nti yafa. Olina n'okukkiriza mu mazuukira ge, ekikakasiza ddala nti Katonda yakkiriza saddaaka eya Mukama waffe Yesu Kristo Yesu. Oluvannyuma kkiriza na mutima gwo nti yafa n'azuukizibwa Mukama waffe, ate n'oyatula n'akamwako n'olokolebwa. Njagala okugamba nti oli wa mukisa, ate n'ekirala kyonna ky'otalina kubanga weerabira. Tubuulire enjiri, ate tegeera nti Yesu ye Mukama. Yocha, 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 yocha. Send the fire. Yocha, 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 yocha. Send the fire. Yocha, 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 jigende. Send the fire. Yocha, nabi bobulimba. Oh, false prophets. Yocha, jigenda. They are leaving. 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 Jigenda. Demons are leaving. Jigenda. Jijo. Jigenda. They are leaving. Jijo, jigenda. Jijo. Gamanto olwaleero. Set today. Nange ntwala amafuta. I receive the anointing ag'okwevuga mu linnya lya Yesu, of driving in the name of Jesus. I receive it. Sikulaba ng'ogatwala gatwale gatwale gatwale. We receive it. Gatwale gatwale gatwale. We receive it in the name of Jesus. Amafuta g'okwevuga. Receive the anointing of driving. Twala amafuta g'okwevuga. The anointing of driving. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Olwala bali wabagala okugula ettaka. Nze sisaba byesirabyeko. I don't pray for things I have not seen. Is it now? Is it already okay? Ekiweebwayo ky'owulira nga nawe kikunyeenya, bw'oba tekikunyenya kinaanyeenya kitya amakungula n'eggula ne kayira emikisa gyo.